era Kaitola barwachi awagido boss muwe ye omwako agenda kulwara agende mu America ayino kubeera ku sipika yagula ebizimbe naawe bono tebachali tobala mwaye Museveni yawuzisa akambu wadde yagamba nti bino mbikoye mbasomesa n'abaleta n'abantu abakulakulanye n'ababaraga naye ddayo mukono obuliro omukyala yagala okukola nti bakola bwe bati bw'olunda enkoko bwezi tofuuka bwoti bw'olunda buno obusolo bw'eggwanga obeera bwoti bw'olutandika n'embuzi emu kwegamba mwaye Museveni bwe busungu bw'ayina okuwagira Arsenal si kibi naye ekisinga omunyiiza okimanyi bwe kubanga ekitundu kiramba kirina minisita mulamba naye nga tasobola genda wansi kusomesa bantu kukola ekitundu kirina RDC naye kibonaabona ekitundu kirina MP naye n'ensande za parish model tebamanyi mugaso gwazo mwaye Museveni kyabadde ategeeza kukola ebyo byonna mu bantu abantu banaabeera obulungi olw'ogulo muwagira Arsenal tabayinako tabu kino ekisanja oba toyagala mukulembeza atakola sooka ojje waaba baddewo abatakoze oyo atakoze ne boona omukomyawo era tajja kukola mwami Yoweri Museveni okujja n'akola statement ekyo teyamugwiridde nkiraba wabula bwe yamala okulonde bwe yatandika obbatunuulira naye ono abadde minisita emyaka 10 akoze atya ono abadde minisita emyaka 5 akoze atya ebyo bintu bwe yabigasse yagenza okola nga anaatera okwabika n'akifulumya kati buli gwe yakozeko research nga ministry gy'abaddemu tagikozesezza out kuba tewali gwe baazaala nga bakufiira mu kifo ekyo era abo si be baasookawo gwe wazudde nga ddala by'obadde oyagala yabikoze kati bw'atudde mu kifo ekyo lwaki togaa nti ekifo kino tebakimpa kulera baana tebakimpa kwambala bulungi obwedda mbatunuulidde bwe nti abamu babadde babigula ebibiina bino okutali abalala bambadde obupati ne ngamba labalaba banaabeetega labalaba tusaba Yoweri Museveni Kaguta statement gye wakoze y'abantu abatakola clean your house. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Katusookere ku byabadde ku speaker wa Uganda owa parliament ye-11 omwogerako kyembeera eyo eyamutuuseeko mu kaseera ke yabadde tasuubirira kubeera ng'emugwako. Ekisooka njagala okusooka kwebaza Katonda atukuumye nga tuli balamu, okwebaza bannayuganda mwenna abali eyo abakeera ne mukola, okwebaza omukutu guno ogunoonyeza ne gunfuna, okwebaza byonna ebitambula obulungi mu nsi yaffe. Ombuuziza nti njogera ki ku sipiika wa paalamenti ye-11. Ekisooka musabira ebimuliko byonna bisobole okuggwa. Ekyokubiriza mbadde muwagizi we kubanga omukyalo oyo yatambula ng'anoonya akalulu k'oyitibwa president talina constituency mw'ataagenda. Mwebaza ebirungi byakoledde NRM. Ebirungi byonna tubimwebaza. Mu nsi muno tutambulira mu bika bibiri. Omanyi ne Katonda yakola akasozi n'akola n'ekikko n'akaserengeta. Omanyi nti buli lw'obeera akasozi ate ojja kutuuka mu kikko. Kati mukadde waffe tumusaasira ebimuliko tusaba biggwe bulungi kubanga bamunoonyerezaako si bavudde mu nsi bulira okunoonyereza ku bulyake bwonna obuli mu nsi. Kati bw'ojja wano n'okola gwe lipooti yo ng'olwedde tulinda lipooti ya IGG. Ebintu byonna byakoleddwa ekitongole kya CID bali mu kumunoonyerezaako mukadde waffe yeetulidde awaka tanafulumya kigambo kyonna. Oweekitiibwa Jjajja Yoweri Kaguta Museveni abiraba, Oweekitiibwa Muhoozi abiraba, biri mu makubo matuufu ga kunoonyereza. Kati kiwa akadde tulabe lipooti ezigenda okuvaayo okusinga gwe okumala okukola eyiyo ng'omuntu ate enkya ne wafuluma ndala olwoba oyokeza. Ennaku zino mubiyita kwokya. Onsazeeko ku kye mbadde ngenda okubuuza nti munnayuganda ali eyo yandiyagadde okumanya nga ggwe kagezi munnyo omunoonyereza omukenkufu mu nsonga z'amawulire mw'otambulira obuzibu olowooza bwavuddewa? Anti obuzibu bye twakafunako bagamba nti ssente y'omuwa omusolo agikozesezza bubi. Abantu bangi bazza emisango ne bagenda mu kooti
kooti nezuula ng'emisango tegyali mituufu. Abantu bangi bazza emisango ne bagenda mu kooti ne bazuula nti bye baakola bituufu. Kyenvudde gamba tukiwa akadde tuleme kubuguma, tulinde lipooti egenda okufuluma eri eggwanga lyonna, batulage nti kino kyali kituufu, kino si kituufu. Kuba ffe aboogezi tulina bingi. Buli omu akyogera nga bw'ayagala. Baatukkiriza okwogera mu Uganda, kyova neebaza nnyo omusajja gwe bayita General Yoweri Kaguta Museveni. Okuva bino bye byatandika, tonawulira statement yonna emuvaamu. Tugumiikirize nga bannayuganda. Ekinajja tujja kiteesaako nga kifulumye. Tujja okukiwa judgment yaffe ng'abantu. Naye katusooke tukiteeke mu kabada. Kwegamba ensonga ya sipiika okuva lweri nti nno ayigigi agirina mu mitambo. Esooke kubanga mbadde ngenda kutunuzaamu awo nti kugimu ku misango gye bamutaddeko ejja money laundering. Kwegamba kibanga omuntu bw'onoogamba nti sipiika abadde alina essente eziva mu makuba amakyamu obanga ziva ebweru w'eggwanga ne zijja ne ziyingira. Kwegamba mu ngeri bw'etyo. Kwegamba nga zisukka ne kukulya enguzi kubanga mu paalamenti tuze tuwulira abantu bangi. Naye ekisinza okunchallenge mwene ensonga ya sipiika, siwulira iyo skando yonna egamba nti sipiika baamuwa biliyoni 5 ezaali ez'okukola kino n'azikozesaamu kino, naye ate abadde essente akalina akawera. Kwegamba ate nga tuze tuwulira abantu bangi nti ono yali essente z'abalema ez'abalwadde basiriimu, ono yagula engatto n'ebyambalo by'amagye ebyali ebifu, ono baamutuma ennyonyi okitegeera skando bwezi. Naye byonna bigenda okuwunzika nga bikwasiddwa abanoonyereza, bigenda okuwunzika nga biri mu ofiisi ya IGG, bigenda okuwunzika nga biri mu balamuzi. Kyenkugambe nti kati ffe tujja kuba bamenyi b'amateeka abasinga n'eyagamenye. Tuwunzike nga tulinda, tuleme kutankuula bitanajja, tulinde IGG agenda kwogera ki, ekitongole ky'aba CID kigenda fulumya ki, ebintu ebyakwatibwa byonna ddala byali mu makubo makyamu oba matuufu, ebintu bye bimudizibwe. Bwe muba mu makubo makyamu balabe engeri gye bagenda obihandolinga. Kyensaba nze buli yali alidde ku ssente y'omuwi w'omusolo avunaanibwe. Buli alina amakubo amakyamu, buli muntu yenna nga Jeno Muhoozi bwe yagambye, nga Jeno Muhoozi bw'akutte bajjeno b'amagye n'aga nti bano baabulankanya amafuta, bano amafuta emitwalo bwe giti gyabula munda. Tuleme kutunuulira muntu omu, wabula buli yali alidde ku ssente z'omuwi w'omusolo nga taziweereddwa, nga teziri makubo matuufu, ayingire munda. Okulondebwa kwa sipiika Oboth ekisooka nja kumuyozaayoza. Twalabye nga muna NRM nasuuze nga ndigida. Kubanga NRM kyeyabadde eyagala kikyakoze. NRM gwe yabadde eyagala ne Deputy Speaker mukulu Tayebwa. Era nga NRM bwe yabala ebintu byayo bwe byawanguddwa era kambawo obugalo. Omuntu wa bulijjo ayinza okulaba ng'ewabaddewo obulyazaamaanya nti Tayebwa yabadde deputy wa Anita Amongi. Kwegamba omuntu alabawo obulyazaamaanya nti ate abadde taliiko wadde mu kifo kya bwa sipiika, atali mu kifo kya bwa deputy, ate akulira ate abaddeko deputy. Omuntu wa bulijjo ayinza kiki ekiriwaawo tewabaawo obulyazaamaanya obulwadde bwe nnina n'obukugu kubanga experience. Sebo nze nzikiriza nnyo mu kibiina kye bayita National Resistance Movement. Bwe tubadde mu kalulu kali akanene tubadde tunoonya akalulu k'ababaka, nga tunoonya akalulu k'oyitibwa president, nga tunoonya akalulu k'abasentebe b'NRM, abazi district, ne tuka paka ku magombolola ku kansala. Bwe twamaze bakama baffe, kuba tulina bakama baffe, ne batuula basooka ne batugamba nti bawagira Anita. Tuva nze mbadde muwagira nnyo. Pierre uyu neva ne tugamba nti tuwagira Anita. Nenvayo nze anti nze bukasa bamala okundaga ekintu ntabuka bw'olingo ya NRM nimbwe yawaka. Bwe bamaze omuntu ono bagenza omutunuulira ne bagamba naye ono walimu obukyamu. Bwe babadde balaba obukyamu Tayebwa tebalina kye bamulabyeko kuba baali badde bakitulaze. Nze bwe nsiiba naawe olweggulo ne mbaako ensobi ze nkola bwe tezikuvunaanyizibwako okujjako ng'era tuzudde obujulizi nti nange ndi nvolo. N'olwekyo Tayebwa okujja nga deputy speaker nze nkiwagira era muyozaayoza. Bw'oba nga waliwo amuyinnako akakuku akaga nti yanyaga kino, yatwala kino tekiri makubo matuufu, nga naye avaayo ng'akitulaga. Tekiri muteeka nti woba obadde deputy speaker gwalina ofuuka sipiika. Tekirina we kyawandiikibwa. Seeke yatudde
ne batunuulira era njawo kwebaza ekitibwa Tango Doi. Tango Doi yakera n'alanga n'agamba nti bannange omulyango muggule. Era ayagala kalulu kalimu bukakkamu obutaliimu kugulirira ak'emirembe ng'akaabaddewo. Sente zibadde nnyingi nnyo mu bululu bw'abasipiika obuwedde. Naye kano kaabadde peaceful. Kwegamba NRM yakkiriziganyizza bulungi nnyo. Era Obosi ye musajja yayise mu kalulu nga tekamufunyisiza ya disgrace. Wa disgrace nga n'okkateekamu ssente kubanga ssente yatudde n'etunula mu bantu bano. Oweekitiibwa Kabanda yasooka n'avaayo n'agamba nti bannaye Jeno Muhoozi agambye nti omukyala gye tubadde tuvuddeyo waliwo ebikyamu ebyetaaga okusooka okutunuulira. Naffe ne tusikamu ne tugaba batandise okwogera bakama baffe. Oweekitiibwa Sekuritale Jeno n'ayita olukiiko ne tutula mu State House ne bagamba nti kati obuyinza bugenze mu seeke. Buli ayina empapula ze nga zimweyimirira bonna baveeyo bavuganye. Omulyango ne bagugula Tango Doi n'avaayo n'alanga n'agenda ku buli leediyo n'agamba nti mwenna abaagala obwa sipiika abaagala obwa deputy speaker mwenna mwanguwe. Ekibiina kyaffe ekikikuumidde mu buyinza okutuuka kati kutuula ne bakaanya. Tebabuguma tebakyamuka. Baatudde ne bagamba aha gw'obadde ogamba kintu nange nzija. Walikoze bwoti ne bwoti ebirala ebyokuweereza bwebiri. Twagenza okunzika nga abasinga bakoze eki. Ate nze ekisinga okunsanyusa ku babaka ba NRM kye babagamba kye bakola. Ate ensi teggwaawo. Wagondera ekibiina ng'ojja ne kikuwa kaadi. Bwe kiba kigenda nti wano mu kifo kino toweererezaawo ojja kuweereza awalala. Era kye neebaza ababaka baffe abasinga bonna baavuddemu. Butereevu. Ne balekera Obosi. Ku mulundi guno genda balance okubeera nga yabuzeemu. Nakyo tekiri mu constitution. Tewali we baawandiika nti Obosi alibeera sipiika oba omusajja alibeera sipiika omukyala n'abeera deputy. Wabula babadde bakikola ng'obwenkanya. Wait. Bwe baagambye nti muveeyo abaagala tebagambyeko nti abakyala temujja. Era kwabaddeko omukyala Baizo. Omukyala yabadde ku deputy speaker. Baamuwadde. Babadde bamuyita aveeyo Bunyoro Nyakato Asanasi. Abakazi tebaabaddewo baamulonze. Ekyo kye bayita akalulu. Ate tubadde n'omukyala nga sipiika. Saagala mulowooze nti gavumenti yeebaseemu. Ate nga ne Kadaaga yali mukyala. Bwe bakuluno tebaamuwadde olutalo luliwa. Ate wali. Tuliweereza oluddako. Era n'ekifaananyi kye twafunye ng'abakyala nakyo kyatukoze bubi. Butereevu. Mawu ono abadde yeewera nkoloko. Anti kati obulwadde bwe nnina ye Mawu namugambirawo lwakuba saali ku mukutu gwo. Saali ku mukutu gwo. Kyabulabe nnyo ng'ogenda okusaka emmere n'oleeta muwogo. Ate n'owunzika ng'oyagala amatooka agange ge naleese nze neyibawo. Gwe wasase muwogo. Wasase muwogo wagenze okusalawo n'osalawo muwogo. N'omuleeta awaka mu baana bo. Nze ne ndeeta amatooke n'ennyama. Ate okulya kutuusa nga nze njagala amatooke. Okufuna obululu yajja n'obululu bumeka 6 baamuyambye na nnyo. Oze n'obululu 6 oyagala bwa sipiika wa palamenti. Tukukolera ekigwe. Era Jeno Muhoozi yamugamba nti gwe sebo brother wange. Era brother gwe. My big brother Debali tujja kufunira wolaga. Ate Jeno Mwami bwe yabadde ayogera yagambye. Naye banaye nkwatiddwa n'ennaku. Ate Mawu watutte ku lulwange. Ekitegeeza Mawu yategedde nti amaanyi g'abadde awulira gali mu mubiri gwe si mu bantu. Kankiddemu. Abadde ayogera n'omutima n'ogamba Katonda wange ono tumuwona naye nga nze nkuyegete kyassabu. Ndiruma ne ndimalawo engo ya NRM. Navaayo ne mugamba gwe tolina gyodda tolina bantu bojja kuzanyiramu. Fere twaleeta ababaka baffe abali mu 5 kujja kubazanyiramu gwe. Wajja n'abameka nga Wamaijajja Mwami yatupakasiza nti batta omukago era Jjajja Mwami yagenda funa wamuteeka. Eyo y'enfuga ya Jeno Yoweri Museveni. Era kyasinga abantu bonna abali bafuga. Abalala bonna musajja wa kisa nnyo. Wa kisa awuliriza muntu mulamu. Era bali bambi yayogedde aseka. Yagenda nti nebaza ababaka ba opposition bambi okubanga tuli wamu nammwe. Kati oyo Jjajja omujja wa? Tewali. Oli mujja wa? Tewali. Otegedde ekyabasinga Jeno? Nkitegedde. Otegedde eggwanga lino bwe yali nunula n'alikwata n'alinyweza n'alikuuma nga liri mu mirembe. Mwepankirako gwe. Nkitegedde bulungi. Ababaka okubeera nga abamu ku bo twalabye ababaka nga waliwo obululu obufudde. Ku mulembe guno omuyivu wakyaliyo omubaka asobola okutta akalulu. Amaye ababaka bano nabo balina ebizibu. Abamu balina ebinugu byabwe. Bw'oba toyagala kuwa Obosi we yabadde amuvuganya owa Nuupu. Ate akalulu okatootya ku leve eyo. Togira ddala tokalonda.
Tena kugamba nti eggulu bakonye mu sitampu nti Museveni tabbanga ku kalulu. Awo wennyini we mbadde njagala okubuuliza ekibuuzo nti kirekawo aba NUP abagamba nti General Yoweri Kaguta Museveni teyawangula kalulu ate mu kiseera kye kimu ne baapointinga sipiika ne deputy speaker. Ekibuuzo kyange NUP ebaddewo. Tondabangako nga nkola akatambi ng'amaga nti bwe mulimanya ebiri munda mu NUP mulidduka. Kubanga mukama waabwe ekyamuleeta si kufuuka president. Olwo bafuutu bigere abamuleeta mubamanyi nammwe nga bamawulire. Bafuutu bigere batangaze. Bafuutu bigere babalimba. Kati nakugamba nti abasajja bano balikeera ne balayira. Tulimanya nti mwami Yoweri Museveni yabba kalulu. Butereevu. Ne bakeera walabe essanyu eryali ku lunaku lw'okulayira. Nga baleesa abakyala bonna baboosedde bwe bati bonna sibe baawasa Abanyarwanda abasinga. Abakyala baboosedde batambula ng'ente zigenda ku mazzi. Ne bakola pate ne bajjaganya omuntu yenna kasita ajjaganya aba amaze okumatira. Olunaku lwe baalayira lwe baategeeza nti General Museveni oyi. Butereevu. Olunaku lwe baakedde ne baleeta sipiika waabwe eyafunye obulwana mu 9 baamaze okukakasa Amerika gye babadde bawaaba nti Museveni tumukonye mu stamp. Yawangula mu mazima n'obwenkanya. Omukyala gw'otayagala ogatta wa kyempeta. Tekisoboka. Nkudiremu ako. Kaddemu. Omukyala gw'otayagala omutwalo otya mu kyaki babagatte empeta nga ntogamba sinaga batudde nga be basinga eddembe mu nsi. Kakati mwabadde mutudde mu maaso ga General Yoweri Museveni bwe mubadde muyita omubbi obwo obudde bwonna bwe mwatuta okuva ssaawa 4 mwabuddewo saa 12 nga mwenna muniigiina bwe mutyo bwedda mugone mu bifuba by'obosi obosi kati mukyawakanya ki basajjamu. Betty Nambooze okulonda kasita erinnya lya bosi ate kati ye ababuulirira wa Betty Nambooze n'agamba nze nfunye sipiika apana mu constituency ye yababuulirirawo n'okwekweka teyeekweka. Yagamba nze nve ku neighbor. Nze nve ku sipiika Katonda gwandeeteddewo waka. Asula gwenfuga asula ku kikomera yasula wano. Kakati awo tukabanje. Nambooze yayendosinga bulungi nnyo bofi. Tukabanje. Tukanoonye. Tukakuume. Tukabanje. Tukanoonye. Tukazire. Erirudda wa. Nga yo waabwe ayendosinze. Omusajja gw'obulamu bwo bwonna. Kasita olisanga omukazi yakanoba mu malyaga. Tomutwalanga kumukubambaga. Ye Nambooze. Ate yasookera mu yava mu DP yasookera mu Nuupu. Asije yasookera. Kata agoba ki? Kwegamba Lubyanza wa byabufuzi. Bw'oba oli mu DP leeta obwongo bwonna bw'olina owanguze DP. Ate ovuddewo ogenzeko ewambabazi. Omanyi nti era eyo gurupu yemu yagendako ewambabazi. Butereevu. Omanyi nti ye gurupu yemu ebadde ku Besigye. Butereevu. Kakati abo bakyalina omulamula. Yakolako n'ekisinde ekyayo. Abakuuma ntebe zaabwe na kugaggawala. Wali onoonyerezaako noonya obufaananyi bwabwe. N'embwa yali temulya. Obufaananyi obukadde bunoonye. N'embwa yali temulya. Kati obugagga bwalimu gw'obumanyi. Bagamba mbu yeeyita na mulema. Era kayitola balwaki yawagidde obosi muwe ye omwaka ogwo agenda kulwala agende mu Amerika. Alina okubeera ku sipiika. Gyagula ebizimbe naawe. Bono tebakyali tobala mwami Museveni yawunzisa akambu wadde. Yagambye nti nze bino mbikooye. Mbasomesa n'abaleetera n'abantu abakulaakulanye n'ababaraga. Ye baasomeseza nga General Yoweri Museveni. Gwe Museveni ne bw'olimba ensi tomwagala naye eddayo emukono obuulire omukyala ayagala okukola nti bakola bwe bati. Bw'olunda enkoko bweziti ofuuka bw'oti. Bw'olunda buno obusolo bw'eggwanga obeera bw'oti. Bw'olutandika n'embuzi emu kwegamba mwami Museveni bwe busungu bw'alina. Era mbadde ngenda kubuuzaawo nti pulezidenti nga yabadde mukambwe nnyo mu kwogera kwe mu kulonda sipiika. Obubaka bwe yabadde mukambwe nnyo. Obulamu bwa General Yoweri Museveni okuvanga muvubuka. Omanyi kati abavubuka bwe bavubuka kutuula ku luddo ne bakuba bino bye bayita pulutebo olweggulo ne bagenda mu ndongo bwe biddako ne bawagira Arsenal abalala bamaaniyo nalabyeko n'abesse. Kaakati Yoweri Museveni ebyo mu buvubuka bwe teyabikola. Obuvubuka bwa General Yoweri Museveni bwali bulowooleza ku ggwanga lino. Yagambye ebibye teyabuukira bibuukire. Awaali weetaaga emmundu yagikozesa. Awaali weetaaga ebigambo yabikozesa. Awaali weetaaga okusomesa yasomesa. Awaali weetaaga Katonda yamuyita. Omutegere General Yoweri Museveni. Nkiraba. General Yoweri Museveni okufuuka pulezidenti wa Uganda tekyamugwira. Nga bano banafu abakerenjaga ne bagika square n'agamba kati nze nzize yenze no ebintu bye yabitandika mpola mpola. Okumanya yavuddeyo yakoze statement okumanya aludde nga muyeteekateeka. Yagambye ekikwegamba yabadde embarrassing. Waliwo mbu abamwinvitinze Arsenal okujaguza Arsenal okutwala ekyo. N'okuwagira Arsenal si kibi. Naye ekisinga omunyiiza okimanyi. Okubanga ekitundu kiramba kirina minisita mulamba. Naye nga tasobola genda wansi kusomesa bantu kukola.
Webanya kuba ekibina ekitundu kina RDC naye kibonaabona ekitundu kina MP nene sanza parish modo tebamanyi mugaso gwazo mwe Museveni kyabadde ategeeza kale abakulembeze balonda bakke wansi basomesa abantu mukole ebyo byonna mu bantu abantu banabeera obulungi olweggulo muwagirase tabayinako tabu yagambe kino ekisanja tayagala mukulembeze atakola anti kino ekisanja oba toyagala mukulembeze atakola soko gye waaba badde waaba batakoze kankiddemu oyo atakoze ne bona omukomyawo era tajja tagenda kukola ekitegeeza tusuubire lisafo ey'amaanyi saagala kutunulayo eyo kuba nakyo tekyawoza mwezi awo wenyini wemadde kubagambye omukulembeze atakoze nze njogera bwe nti mwami Yoweri Museveni okujja n'akola statement ekyo teyamugwiridde nkiraba wabula bwe yamala okulonda bwe yatandika obbatunuulira naye ono abadde minisita emyaka 10 akoze atya ono abadde minisita emyaka 5 akoze atya ebyo bintu bwe yabigasse yagenza okulaba nga anaatera okwabika n'akifulumya kati buli bwe yakozeko research nga ministry gy'abaddemu tagikozesezza out oba tewali gwe baazaala nga bakufiira mu kifo ekyo era abo si be baasookawo gwe wazudde nga ddala by'obadde oyagala yabikoze nina omuntu gwentera okuwaako example bamuyita Moses Byarwanga Moses Byarwanga atambula Kampala eno nju ku nju ng'anoonya abantu abeetaaga okukola si minisita kati bw'atudde mu kifo ekyo lwaki togaa nti ekifo kino tebaakimpa kulera baana tebaakimpa kwambala bulungi obwedda mbatunuulidde bwe nti abamu babadde babigula ebibiina bino okutali abalala bambadde obupati ne ŋŋamba labalaba bano abeetega labalaba tusaba Yoweri Museveni Kaguta statement gye wakoze ey'abantu abatakola clean your house yagamba kino ekisanja teri kwebaka ate twebaza muhoozi kuba ali mu kumuyambako nkiddemu sebo awo wenyini mbadde ngenda emyaka gino 5 twagala gikola amakulu mu ggwanga lya Uganda omwami Yoweri Museveni yabalaze sente ze yakateeka ku ground ne zaagenda oteekayo mu butuufu sente ze yakateekayo ani azirondoola zifudde nnyo kati kankuwa example emu ze ntula mu luka gwe naakulabye n'akabeera ku group says emu yali esaba sente z'emyuga ng'erina ku district nali vice chairman wa NRM eyo group yange teyafuna naye kiba kizinsabisa kulondoola ddala bantu bazifuna ddala nga mulina kumala kuwaayo nguzi okuzibawa tebaategana na group yaffe yadde okugifaako juzi nengenda mu parish enaakulabye nenzijira ku group eya sente za parish modo era nkulaga bajja ne balondamu abalala betuli nabo ku group nakati bandaba bajja kundaba nze saategera na kutegera lunaku lwe baazifuna olowooza badduka ki lwaki banziruka kubanga bamanyi nti ebikyamu ebirimu nja kubyogera omuliro gwabwe ogenda guyuza kati olaba bano basente babatudde ku magombolola balina influence ku bachief kankigeyo ekyo butereevu muno mu Kampala ng'ogyeko Kampala Central eya Uhuru era yo terina complain omanyi nti zino divisions zino basente baazo balina influence mu bachifu bo bennyini bwe bateekayo amannya mu bachifu jjukira bachifu ne basente bwe batuula wamu ogenda okunzika nga sente za parish moddo tezigenze mu bantu abatuufu be zaaligenzeemu nali ntambula juze Kasubi nga nina byengula mu katale omukyala nampita nangamba naye bukyala nafuna sente za parish moddo nenze bampaako emitwalo 5 ate ne bangamba sigezanga n'enjogera era siyinza kwogera linnya lye wano Yoweri Museveni kyabadde ategeeza ekitundu ekirimu RDC ekitundu ekirimu minisita ekitundu ekirimu gwe member parliament lwaki temumanya sente zino gye ziraze ekitegeeza buli abadde aleeta omuzannyo yeeraliikirire ate baayebase tebeebase omusajja akoze statement buli muntu n'atya abatakoze muddeko ebbali kuba muli bagagga temuli baavu ate era tebagenda kufiiramu era bw'olanga mu rishafo toze mu kabineti toze ekyo tokifuula lutalo aye bannayuganda baagala buweereza bw'oba bwakulema kaba bateeka ku minzaani ye lwaki gwe tokkiriza kuvuganya lwaki tokkiriza mulala gyaweerezeemu naye nina statement yange gye ntera okukola senga jjano Yoweri Kaguta Museveni ebintu bye yali akola n'abamuliko bye baali bakola senga takyanoonya kalulu nga keebalako baministers bali 8 baRDCs bali mu 400 bayitirivu ba PS b'ebitongole bajjudde bachifu bajjudde abakozi ba gavumenti bayitirivu obukiiko obwenjawulo naye onoonya akakiiko akakoze omulimu gwako buli bukiiko bubiri busatu by the way akakiiko ka State House Anti Corruption yes waliwo omukyalo oyo no ako kakulembera brigadier eno isoke akakiiko akokubiri ke kakiiko akalimu afande Nakalema
aka State House Investors Protection buterevu mwami Yoweri Museveni okulonda afande Nakalema agende mu kakiiko ako nga bamusiga nsimbi bakomye okubawa ettaka bababba okubatuusa mu maaso ga General Museveni bababba omukyalo omulala eyavuddeyo nga naye akola okukamala bamuyita Fiona Barungi oba omulaba nga ow'ettaka era alondoola ebyettaka ennyo omuntu omulala eyalabise ng'akola omulimu oba ofa n'ofa bamuyita Honorable Mayanja ow'ebyettaka State Minister mbiddemu emivuyo gyakendeeramu kambiddemu ye ne bw'asangawo omuvuyo ne bwoba ozitowa kiro 3 Mayanja aleka akuggyeko n'ekyapa kati senga abantu bonna baali bakola bwe batyo State House Anti-Corruption Brigade eno esoke State House Investors Protection afande Nakalema waliwo omukyalo omulala Fiona Barungi naye ali mu office ya president oyo abatuuza n'ababuulira bye mwaga ate ettaka lyonna ly'owulira bagambo gavumenti ya Uganda ettaka tebiriyo ettaka liri mu famire butereevu abooluganda barwanagana basenga barwana n'abaana ogwo omulimu Fiona Barungi wansi agukuta agunywezeza okuza abantu ku mataka Honorable Mayanja ye Mayanja eddala oba yaani minister oyo State Minister Sam Mayanja oyo naye omulimu agukoze kakati lwaki tumwe temubala bibala kati president kye yabayogedde yagambye nja kusangayo wansi ku ground kugobe butereevu nandizi bwebeerawo lwaki totuuza abantu bono basomesa sente z'emyuga bwe zijja lwaki tolondoola n'ogamba ku mulundi guno bawadde gundi ne gundi noonyereza emirimu ddala gye bali ku mirimu wakyine yeekola yokka okugulawundi mpaka waggulu yes sente z'emyuga zituuseewa abaazifuna be baani era zikoze eki abatanafuna nze mbakoze ntya n'obeera ng'omanyi nti parish enaakulabye abantu 3 baafuna omulundi oguddako bano abaafuna ate sibe bajja okufuna ne batajja abantu mu bitundu birala olw'okuba bayinamu okubaleetera mu parish eyo ekyo waliwo atakimanyi nti bwe kiri oli nawandiisa n'amannya agatalimu munnanga General Yoweri Museveni akubuuza bye tukola bituuka ku bantu bange omanyi lwaki omusajja awasa akeera 12 kugenda ku mulimu tasobola kudda kwera nyumba tasobola kudda kusimula nyumba tasobola kudda kwoza ngoye tasobola kudda kufumba tasobola kudda kunaaza baana kati Museveni akubuuza gwa nyambako okoze ebyo kati gwe kikusanyusa okudda wakanga emmere yasirira ne sefuria nesirira nevaamu kwegamba balinga bano abaagala ate Museveni aveeri ate agenda ku gulawundi akomewaayo zeebi nga abantu bakulonda oli eyo otudde tomanyi na kigenda mu maaso oli mu butebe weewuuba wenna nze ku point eyo yennyini nanyigira nnyo abakulembeze ba opposition omanyi bwe batuuka ku kintu kya Paris model ebintu ensonga ezikulaakulanya omuntu wa bulijjo onfuna bulungi bafuuka kyesirikidde ne bwe kituuka mu kulya essente okugyayo omusaala olwaleero otegeere bw'obalaba nga abafuuka kyesirikidde Paris model sente ezo bwe zijja bakwata lisiti zaabwe naddala ebitundu ebikulemberwa opposition era bakwata lisiti zaabwe zino ne baziyise ne manju ne baziwa bachiifu ne bachairman ba divisions era ogenda okunzika ng'abaabwe be bafunye naye bwe bafuluma olw'okuba enkula y'omutwe yeekuwa ensanirira abantu bojja mu akalulu ebyo bye baagala okuwulira yafuluma naga Museveni mubi naye miliyoni 5 yezigenda ku akawunti ye buli mwezi nze ekyo kinnuma okubeera nti tebavaayo kusomesa walabye yagaana emotoka ya 315 ate waliwo 315 bw'oziteeka mu constituency yo tezikyusa bulamu bw'abantu Nalukoole yakafuna emyezi 2 emabega yazzeemu era Nalukoolako okuwangula omanyi gye kwava kaali Kasimu taata si yeye Kasimu alo Nalukoola gwe twagala ate dikira ati bwe tunadda mu kwogera ate ebyabo leero tontankuula nnyo ate omanyi bingi Mukama Yesu mukulayira ebimu ku kyasinze okukola amawulire mwabaddemu omuvubuka ono ow'akalungu East Kiruruta Yusufu Nkeretanyi yapulaizinze President Museveni n'amuyozaayoza n'amwebaza okukulembera eggwanga ebbanga lino lyonna n'amuyita His Excellency the President of Uganda message eyo message eyo yaleseewa ab'opposition nammwe obuzibu bwe nnina opposition yawo ne yafuuka nga baddiikuula omanyi baddiikuula bano bwe baatandika nze nali mu Kampala baakwatanga ebigoye ebingi ne babiteeka mu lubuto kati olubuto ne bakwata n'ebiteeka kabina kati n'abantu abali ku mirimu ne bavaayo ne bajja balabe baddiikuula n'atandika okukola bw'ati ensi n'ekuŋŋaana n'ejjula ne ssente ne batandika omusondera kati Nkeretanyi ekibiina ky'NRM kyagenza okujja
nga kimaze okuyisaamu gwe kyagala. Njagala abantu ba Uganda akantu kano mukabawe. Nga NRM emaze okutuula n'ababaka baayo esazeewo nti twagala oboss deputy speaker ye mukulu Thomas Tayebwa. Era ne basiba ekintu kyabwe ne bajja wano nga bazze kukituukiriza. Kati Nkeretanyi ye mwana muto yabadde tamanyi NRM kye yasazeewo. Kati yabadde atuleetera ono muganda wa Mwami Yoweri era njagala kwebaza omwami oyo muganda wa Mwami Yoweri Museveni. Sodo Baleese feesi ye n'akola bw'ati. N'anyanya n'omutwe gye anoonyeka feesi ye kye yakoze. Wagirabye yakoze bw'ati. N'anyanya omutwe bw'ati n'amutunuulira bw'ati. Kati teyakoze linnya. Kati Nkeretanyi yagala alikolerewa. Wizi Nkeretanyi. Yenna ali awo alinga akantu akabadde kasula ku street n'obukooti. Oyagala akolerewo erinnya kati yakoze erinnya nupu bwete bwekola. Nupu erinnya lyayo terikoledde mu bintu ebirungi. Erikoledde mu kuvuma, erikoledde mu kuweebuula, erikoledde mu bintu ebitalina mutwe na magulu, evumye Obwakabaka, ebisa abantu abatanafa, juzi baadde balinda mulambo gwa Janet yakomyewo ng'ateredde. Nupu kalina mweyo mukyabyewuunya. Kati Nkeretanyi wabadde oyagala akole statement. Ate twalabye ku side ye yenkambi ye ate bamuseeko ne n'oli omulaba gwe bayita Mwiru tebamuleese ku bwa sipiika babadde bamuseetula waleme kufumbwa Ssennyonyi nkakudiremu fe abali emmere ne tunywerako amata otunula ebintu n'omanya gye byavudde kati mulina ababaka 49 bo babadde balaba nga basobola obwa sipiika naye ono yabadde olw'okuba omusajja mutegeevu yabadde asazeewo kujjanga ki leader opposition. Kati bone bamutegulawo kati osobola okuddamu ate kati nzenga leader opposition oyo bamumaze bamuziise bwongo bwe bukola kati tebamuleese kati atandikirawo okufuuka sipiika nga wali bamutadde bamuwadde wali bamuteze akanye naye kati bamugyewo wali bamuzize ebbali yawedde era kati abanavuganya ku ebyo bya leader opposition nabo balekomyawo Ssennyonyi naye oli ye bamumaze yawedde ye yabadde goolo yaabwe kati Nkeretanyi ayogera ki naawe era newunya n'omusajja gwe bayita Sempija oyo yani yakuwangula tawera gwokumunoonya lutalo naye kati erinnya yalikoze bali mu kumuvuma bw'avaayo bwe yewozaako nze nabadde mbakiina kati bagambye bali ku mikutu bagamba anti kati oyo kyabadde ayogera kyabadde kituufu obyobufuzi bya Uganda biri mu famire emu kankubuuze sebo famire ya General Yoweri Museveni tewali atagimanyi vice president w'eggwanga lino abadde gundi alupo Munyankole wa family ya Mwai Museveni nedda deputy speaker yabadde Anita Among wa family ya Museveni mukazi avaire eri Bukeddia prime minister wa Uganda Nabbanja abadde mukyala Munyoro kubaka yetubogera nga abali mu ngoma n'abazza Katonda abayambi abadde Munyankole si wa family ya Museveni deputy speaker abadde musajja Mukiga wa family ya Mwai Museveni Tayibwa ba ministers ow'amasannyalaze Nankabiro oyo waffe Kiboga Munyankole Jeno Katumba Wamala omusajja akoze obulungi abadde Munyankole kati obategeeza ki bano inclusiveness so nkulaga saidi yabwe ate bwefaanana omukunzi w'abantu abadde Nyanza muganda wa principal bazaalibwa maama ne taata Rubongo yabamujja wayo simanyi taataana bamujja wasibanyina b'omukyala kati gw'otandika okulageeza empisa nga tonajjana mu buyinza bw'ojja mu buyinza tunaakuwona nziramusebo ate ogenze n'okwona ku bantu b'omukyala olabaka PA omanyi muganda wa mukyala Kyagulanyi ye muyambi wa Ssennyonyi ofiisi ya Ssennyonyi asasulwa miliyoni 10 tewaaliwo munanupu mulala asobola kukola mulimu ogwo era oleeta muganda wa mukyala wa Kyagulanyi lwaki batuzanyirako ni Mwai Museveni olwaleero ne waba alonda ba ministers asinzira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kati Nkeretanyi yabadde ategeeza ati Nkeretanyi yategerera NRM Nkeretanyi yali anoonya akaluka Mwai Museveni yaleeta ka Kyagulanyi yaleeta kenkanawa sebo yaleeta kenkanawa tayina ke yaleeta wacha wewe leeta ekirala so abalabi baffe mwebale kubeera nga mutugoberera mwenna mpozi toyina kibuuzo bikuweddeko mbadde nkyabawaddemu abalabi baffe mwebale okubeera nga musigaddemu kyatugoberera tukyagenda mu maaso nga tuli n'omukyala Bukyana mumumanyi nnyo Namakula wabirya bwawoza serugulu lyengejja simanyi lunanguya abompaka wala gwanja liwedde sife tubagamba mutuzaale mu Banyarwanda ani atamuyira waka
nolwekyo nga maliriza tuwabaddewo ensonga eno twalabye ababaka abakansala ba NRM bakansala ba NUP Mukono be babadde basinga obungi naye balonze owa NRM abakiikirire nga speaker Mukono eyo ekyo kino kizzeeyo olwadde bwemulina buli bumu tewaliwo gavumenti ya Nuupu mu ggwanga lya Uganda mulimu gavumenti nti yino ya Nuupu kubanga twagenda mu kalulu nga tulina gavumenti bbiri eya Nuupu enoonya akalulu NRM enoonya akalulu ne tuwunzika nga NRM ewangudde kati bakansala b'e Mukono beetaagana bugalu bagezi nnyo kubanga sipiika gwe balonze nga wa kibiina gwe naawe ne bwoba olina kyoyagala wa Bukyana onoonya mukwano gwa Bukyana kati balonda sipiika wa NRM baagala omuntu anaayogera eddoboozi ne lituuka gwe tolina gy'ogenda kusaka ekikyo kyakoma nsobi ki gye baakoze kwegamba babadde bagezi nnyo babadde bagezi kati Nuupu eriwa mukama wayo yaddukagada ali mu mazina mu Amerika ne mukyala bwe n'abaana yaddukada n'embwa zonna n'awaka n'azitwara akolayo ki akyali mu ddiiru naawe no ddiiru tumusuubira okudda ddiiru ne bakama abe sijja boogera mannya kino ekintu bamutuuzaamu kituuze nakubuuza dda nti emmotoka etayitamu masasi si kyakulwanyisa omala gakiyingiza mu ggwanga nga tebamanyi tekisoboka lwaki Besigye teyagigula awo nno weetaagawo omuntu nga omutwe gwe ogwange era gulya mmere yokya nga tolya mawoluganya bwe twali tuyingira akalulu baatulaga emmotoka etayitamu masasi butereevu emmotoka etayisamu masasi olina ogireeta ng'eggwanga lisayininze nga likukkiriza ogigula yatuuka etya ku ggwanga lino erina security gy'omanyi olwo ddiiru yali etandise bannange nsijja kwesimbawo nze mbitya nti emmotoka etayitamu masasi n'engeri omusango gwa Arua gye gwavaayo tewalaba Museveni ng'afuluma ng'amaze otuula naye ye wali ozzeemu okuwulira nga bagwogerako mwami Yoweri Museveni gwe tewamulaba ng'afuluma akatambi weekali NTV ekalaga byebufuzi bya Uganda bwe kyobibeeramu walabawo omuntu gwe bayita Katana teyali mu Internal Affairs amayinja asatu butereevu Katana Rubongoya yavaawa bwe bakutuma okuleeta bannabyabufuzi wali oleeta Rubongoya ne Katana ife twamwekangira ekyabaleeta okimanyi sikimanyi bw'oli kimanyi olisenguka n'omukazi n'anoba nkiddemu nekyo kirekawo abafuutu soja baliwa naye bano abaana batawaanye okuba nabo kati bazuukuse babitegedde bategedde nti ono abazanyirako mbunze nafuluma nga gavumenti teraba eya Museveni okakasa wafuluma teraba mbwennyonyi emugjeewo ate emutute simaye bamusibidde waka mbu ye mugezi nnyo yagamba mugezi ye kirinkya ono omuntu si opposition namwe timutwogeza byamaate mutulekemu naye guba muzanyi aguzanye bulungi nafukamira juzi wali ku mukutu gwa kwezi nemwebaza mulamu wange taata webale tuzanyirawo azannyo muzanyi mulungi azannyo omuzanyi mulungi nnyo omumanyi ne ssennyonyi omuzanyo bagutambuza gwe omukazi bwakuwa emirembe efamire muyita wa mukisa si bwe kiri bw'ofuna omukazi ne mulima emmere n'ebala ne muzaala abaana ne muzimba amaka ne balamu be bamwagala ne bagamba omukazi ono yajja n'omukisa gavumenti ya Yoweri Museveni eyajja bisekeze ku mitwalo 5 ga rediyo n'abantu baleero n'okuyimiriza ofiisi ye miliyoni 3 biggwa wali miliyoni okuyimiriza ofiisi ye biliyoni ng'abantu bwe bazimanyi kale tetwetaaga zimanyi naye kati akaviira mayinja akasalira Kenya akaviira akasalira Kenya si wano yakola embaga ng'awasa Omunyarwanda mawuuno eyo gavumenti oyinza oga nti amaka yezimbidde cyane ate gw'oli ku maka ayina zi estate ne estate eyo gavumenti osobola ogisabira okuvaawo leka naawe ssennyonyi w'emyaka 5 sente azigyewa wona yeye mugenda nawe temutuzanyirako bagundi fe tuli bagezi temutuzanyirako mutuleke gavumenti ya President Museveni yajja emaze kati bisekezi ye bisekezi kitegeeza ki Munyarwanda we Nakasongola nawe okimanyi kati gwe lwaki ovuma Abanyarwanda bawagira Museveni ate Abanyarwanda bawagira Kyagulanyi bo ne mubayita bazira bw'owasa omukazi Omunyarwanda lwaki Abanyarwanda bawagira Museveni mubayita babi bajja kudda e Rwanda ate mwe ababawagira mubasiiga bizigo mutegeeza ki olwo obeera otegeera bulungi nnyo gwe fuutu soja oba otegeera fuutu soja omukyala yali obuliri Munyarwanda muwala w'akagaaju omuwaana mulungi nnyo fasiledi waffe banakakazi akalungi bw'otuuka ku jene togamunoonya mulambo gwe oba otegeera bulungi awo wempunzikira nga mbabuuziza bakojja bange ne mu lulimi lwabwe Banyarwanda kazi muliyo
ni mukundisi yanyu mwese abavandimwe twahiza Karuru turashima Gashumba turashima Muganga twahiza Karuru ku musaza umusaza yaratsinze n'ibice 71 nubwo muzadutuka nta munyarwanda ujya mu bukene nta abanyarwanda akazi kabo no gukora turakora bukira ntituryama Imana iradukunda basogokuru bavuye kure basogokuru barabona abonye basogokuru bakoreye iyisi basogokuru babaye abapagasi basogokuru bakunze iyisi basogokuru barakoze uyu munsi twese turakora amaboko yacu niyaduhagararira turasaba karindwi nujya gutora cabinet yawe ibuke ko hari abanyarwanda baragukoreye ibyo bice 71 natwe dufite nk'umuganda turagushima turagukunda n'ibihumbi 231 tuzatora wowe mu rurimi y'Uruganda ebigambo ebyo mu rurimi y'Uruganda bibadde bitegeza ati kubanza ombuziza nasose nenkugamba nti omunyarwanda wagira Nuupu oyaba mulungi omunyarwanda wagira Museveni oyaba mubi nange nenziza mu rurimi luli nga bakojja bange bagamba tubebaza okunoonya akalulu kajja Yoweri Kaguta Museveni namwe abawagira Kyagulanyi tetubalina ko tabu kuba fena tuyinza kwogera kyekimu aye tetuyinza kuwagira kimu naye mbebaza abawagira jjajja Yoweri Museveni nga mukulembeddwa ow'ekitiibwa Gashumba nga mukulembeddwa ow'ekitiibwa Muganga ne muteebaka ne mukola buli kisoboka jjajja n'awangula akalulu nga tumaliriza nga tuwumbawumba gino MK essaawa zino feesi ye ewulikika nnyo ani afuga Uganda omutu Abaganda bagamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti n'obwerere bwayo abantu baze bavuma ow'ekitiibwa Muhoozi Jeno Muhoozi kitamiivu ekitegeera simanyi biki olumu ne babuuza nti omutamiivu w'omwenge n'omutamiivu w'enjaga ani yaligiddwa mu bantu gwe naawe nziramu kale omutamiivu w'omwenge n'ow'enjaga ani yeetaaga okuteeka eruzira ate okwata kikunyindo ow'enjaga ono mubi nnyo ne poliisi weba enoonya si gwekwata amabaala naye gayitako ekitegeeza Katonda yatutaasizza omuntu ne bw'atamiira tewali tabbu enjaga eno olunaku lumu kizibu okusanga omutamiivu ng'akutte n'omwana bino mbyogeranga bukyana olunaku lumu mujja kutegeera nti omusajja gwe bayita Muhoozi mugezi ntidde musebo tewaliwo training y'amagye yakolebwa essomero ly'amagye litraining amagye mu nsi yonna eryakolebwa nga litraining abasiru ate kisoboka tewali koosi gy'atayiseemu ebyo Sandhurst tewali training y'amagye mu nsi yonna yakolebwa nga egenda ku training abasiru tekisoboka oyo omwana Jeno Muhoozi talina koosi gy'atayiseemu ekwatagana ku magye mu nsi yonna kati gwakyamuyita omusiru ombuuziza mukati Muhoozi ne taata wani afuga Uganda bamuyita Jeno Yoweri Museveni obwongo bwa Muhoozi tubwetaaga okuyambako jjajja akoze kikyamu ki kubanga yagambye Jeno Muhoozi akyusiza ejje ly'eggwanga lino kati ali mu kubazimbira amayumba agatemyanga omuntu kubanga yakkaatiriza nnyo ensonga ya corruption agenda nakugambye nti buli muntu mu ntebe mwatuula alina okukozesa entebe eyo okukola ebyetaagisa bw'abanga yakulira amagye CDF n'agamba nti enguudo za Kampala zino lwaki zitunula bwezi lwaki baminisita temukola bye mulina kukola yalagira ekitebe ky'ambuya kizimbibwe eddwaliro lya Lifaara erya military lizimbibwe buli kintu kyonna ayagala kimalirizibwa omanyi nti amagye gali mu kuzimba ebintu eby'omulembe butereevu ate gazimba tegali mu corruption yagambye agenda kutekinga over enguudo za Kampala lwaki enguudo zirimu ebiggwa ebintu lwaki bitambula kasoobo wamala amuyambeko eggwanga lifugibwa Jeno Yoweri Museveni ow'ekitiibwa Jeno Muhoozi naye alina musse mu ggwanga lino nga nange bwendi mu kulyogerako afunye momentum y'amaanyi nnyo abantu bamulinamu essuubi okubeera nti nno ye ebibye bya order kuba Uganda engeri ndowooza gye yawaba ebyetaagamu order abantu baagala kulaba ku nkyukakyuka y'enkulaakulana bw'osanga omusota nga gwezingidde wali oguvuma obusiru bwe gwezingululayo oguwona n'olwekyo Jeno Muhoozi bamuyita omusiru lumu muli mutegeera ate nnyo kati bw'aba ayamba ku bali b'enguzi abakwatire eddala abamale nawo eggwanga lisobole okutambula maaso nze njagala kwate n'abasigaddeyo kuba waliwo abasigaddeyo bakyali bangi ate abamanyi nabo yabagambye enzija Yesu kabaka wambuza akabuuzo opposition ya Uganda esigala wa butereevu eri ludda wa okuva Besigye lwe yavaawo opposition eri
anti nga tulaba oluvannyuma lw'okubeera nga baaweza tajja kulayira Kabanje Kalonde anti nkubuuza ekibuuzo okuva Besigye lwe yava mu byobufuzi opposition erudda yagwa tekyaliwo kubanga ng'onookulembera Uganda olina okubeera ne regioni za Uganda zonna ng'ozirina okitegedde ssebo naye kali n'ababaka abatono beeyina balina wano n'olwaleero yalemeddwa eno mu Western okujjayo omubaka ababaka beerina balina wano ate na wano bagibuuse sisuubira nti nno bagibuuse bategedde nti eri mu katemba abaana b'abantu bafudde abaana b'abantu bali makomera mwekubaana bali mu makomera kumufunira ssente mugenda mu bazungu bwe musolooza abantu bali mukomera abaana baabwe tebakyasoma walaba wano mukyala wa Kawuma yavayo n'agamba nti bananga abaana bannemeredde bakuba bulooka togamba Nuupu ssente ze yafuna eza kino ekibiina eza iPod zaali tezimala kuweerera ku baana abo naye obululu nga balina mungi abaana ba Nabukenya walaba mwanyina nga bavuddeyo ng'agamba nti bana abanuupu mutuyambye eki abanuupu bo lwesigaza abasibe mu makomera kyogera tebasobola tuula ne gavumenti abantu abo ne bavaayo nga era bwe baatuula ku mulundi guli nga ba Edmund naye si bye baagala luyimba lusigala mu matu g'abazungu n'abazungu ne bafuutu sooja okitegeera kati bafuutu sooja mwabalabye nga babagoba ku kitebo no Namukadde yabagambe tayagala esinga n'okunyumira yagamba tugoba Namukadde akadde yetakyasobola goba mbaata omukyala we n'avaayo Babi n'agamba nti kati bannamukadde bombi beebasa omukyala n'omwami bwe babadde badduka ekibiina bakirekedde atakyalina yadde atakyasobola yadde ogorora misuwa yakikulembera kati wano tewabaddewo bavubuka basobola kusigaza kibiina ekyo babaddewo kati abo bakulagira nti sibye baliko biiruze baliko ndala nnyo tosobola kuddira kibiina kigenda kutambula ggwanga lyonna n'okirekerwa atakyasobola na kusika Gomesi Zedriga nga tumaliriza obanga obusembayo njagala kusabira bannayuganda emyaka gino 5 gitutambulire bulungi abantu bave mu bwavu njagala kwebaza omusajja wa Revenue Authority gwe bayita Musinguzi John akulira Revenue Authority olwatuuka yagogora revenue n'agoba buli mubbi essaawa zino ali mu kuyingizayo bantu balala abatali babbi yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda era kano kalango ka bannayuganda nti buli alina ebintu bye mu container ebyalemera ku URA byonna engasi yonna bagiggyeewo abantu bagende basasula omusolo gwennyini oguli mu butuufu ate n'abaako akantu ke yayogedde kenjagala tugabane ne bannayuganda yagambye nti abo be mulabwe mwalonda abeefuula mubakulira konteyina zammwe nga zijja bo bennyini be bababba abasuubuzi bo ne bakulaga nti URA bagiwadde ssente bwe ziti naye nga bazitadde mu nsawo zaabwe ng'omusolo gwa URA gwa njawulo bano abagirayo konteyina ababayambako middleman oyo bulooka URA musaba miliyoni 3 ye najja n'agamba nti baagala 6 n'olwekyo kitegeeza nti abasuubuzi mutunuulire nnyo bano abali wakati mubajjewo Musinguzi John kyabadde abategeeza ayagala kuggyawo ba middleman nannyini bintu ajje ku meeza eya URA eyazeemu ekikoona mu staafu yabadde mwogezi wa URA gwe bayita Kalumba ekyante kizizzaamu amaanyi yes yagambye n'engasi yonna tugiggyeewo ekyo ekintu kyefaananyirizaako nga pamiti bwe zaayambulizibwa omanyi bamiddleman babulabe balinga bano babuloka b'amataka buloka w'ettaka atunda ettaka lyagala miliyoni 8 buloka n'aliteeka kwaga ekyo kyabadde alaga Musinguzi ng'alaga bannayuganda nti bano bwe mwateeka wakati waffe nammwe kyekizibu n'olwekyo abasuubuzi mukole ebibiina ebirungi ebitalimu babbi mwetuukire Revenue Authority musasule emisolo gyammwe era mugende muggyeyo ebintu kuba baagambye ekyo ekisonyi okikoma ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga kati nsaba abasuubuzi baffe mudduke mutaase emaali yammwe buli alinayo ebintu bye bannayuganda Mukama Katonda bawe omukisa abalwaziza n'abafiiriddwa tubasabira mwongere okuguma